nenga gwe choma teri mukazi munayuganda agenda kwagala muboga agenda kwongera ku mubogo mubawe ekintu eki ka animal teri kirala Uganda baba kaza bana Uganda bali shata gebyaddala bali shata bebasinga n'okuwooma okakasa bebamala ebyaddala wano simayina kumanye bansi yonna bebasinga omalayo nzo munagana ya proposing zo wamulabye namulabye naye mukazi bana ngasiraba yagambye atya mukolo omukazi tebamulaba mukolo omukazi tebamulaba ebyaddala ze nade manyi maama we sijja kubali mana emulaso yaye nade manyi maama we ganizo omugolo omukazi ajje maama yabanda bantu nane nchuka bebe kulunga yazzo okukola nawe kolabo ogano kola naye kolabo sisobola atoyo sisobola yakoddala ya nisina wendi naye sisobola bebe sisobola woba wa NRM wallahi sisobola yes muganda wango gambo teche kirunga sanso kola baku Rovin Media. Yeah, this is JB Witty Boy. JB Witty Boy. Kawaka. Kawezinze chichiro musanyufu. Te musanyufu. Oba esekubye. Masana alemere. Bastede bikono giteye. Ngakule ku vibe nyo. Ogambo tya muganda wa. Banga lise. Banga lyolise. Banga lise nga sikulabako. Tukagoba tukazeno neno naye kwendi. Oli katika nogafuse makago. Message yo radio yagala okupasinga jangu Rovin Media ya tekati na kutegera da wantegera oli musajja wa kabinyo ekintu kino webale kujjukira wajja no birako muziki nga tuli kuya kipate webali kujjolo nakuolo no just ofuna time osalako no labisamu ko kuvako katono nga bibere bye Dubai chakabi muganda wange otuletedde kikati ku Rovin Media olunaku lwalero. Rovin Media nguba muziki nze ndi wambali. Oli wambali. Atolira stories zino simanyi emirimu tujabula simanyi. Webiri nabyo. Ya wane Dubai tebibula. Naye sawa zile kikulese muziki. Mbali ngerere. Mbali manya babaze mwenda. Neka nsoke nkubuze. Ngagwe JB Witty Boy. Kabaka. Omuziki ogukola ng'ogusubiramu ki wano mu Dubai olaba progress wano mu Dubai nga toze Uganda wano mu Dubai omuziki go gugenda kwatagwa paka tugenda kukubisa manyi kuba waneno waliwo sente kasitoba ngokuba embali just bana batutegeera n'abalala bakuba bino naye tujja kubayitako kuba hiti nga tolowooza kuddaka Kampala asa kuddaka nsigalawo wano n'embali yange kuba mbaso ojiba azaate n'envimba abesite n'envimba abekata bonna n'embavimba nkitegeera kati sembali wenjikakaseza wano ate kibeera amagida kuba n'abesite abasinga badongo babakula awagumala sibe beekibye nnyo Witty Boy kubanga na emabega kuwe twasemba okolagana nzijukira iziti cyari kibina bali bakita batya Urban Accent Music nga mulimo omukuru Bonman Liliko akubaraga ayo choyo ya Bonman Liliko akyakubangedda kati mukambwe okakasa mukambwe jasa China bu business omukute munayenga mubi mulaga akubaraga abatamona mutegera munonyeko ya Isaac Sams oyo musajja wange nnyo Bonman Liliko I salute you bro chakabi wankolera ekintu kyamanyo yali codinga n'oluyimba lwange okimanyi nange nakuba ku muziki muziki amade sikumanye niyo oluyimba naye lwali lwagala nalutuma manyi bwe nalutuma Bobby Wine's manifesto kuba lwali boogera ku byabufuzi so lwali season lwabenkyukakyuka banda era lujja time lujja yama lujja ni musajja wa Bobby okakasa ate kasito okyogedde mugamba mutya abaganda bange ono bamuyise JB Witty Boy njagala tukubuuze bwe tukebera ku social media platforms zo lwaki erinnya lyo walikolanga gwanvu nnyo nga ate abantu libabuzaabuza okusoma JB Witty Boy Dong Music ekintu ekyo si kiwanvu tekirina ngeri ekibuzaabuza bagobezi kyo kiwanvu naye tekisaba babuzaabuza kuba kasita okwatako JB Witty Boy kiba kiwedde biri ebisigadde tononooza biri ebisigadde kawaani naye kituufu kawaani naye nze sirabangayo artist yenna akola linnya ku social media n'ateekako nga ye lebo ye n'agattako erinnya lye ate n'agatta
ochikola otyagoloza tekikufiriza ku bantu okubanga bakubanga kati abantu abasinga abamu bampita Dongo abamu basinga bampita Dongo Music abasigadde bampita Beauty Boy naye nga abasingira ddala bampita Beauty Boy kuba kye kisooka kibanguyira n'omwana omutera asogamba JB njagala ombulireyo omuntu omuwano oba Uganda oba wano mu Dubai eyali akoze social media platform n'agiteekako amanya JB Witty Boy Dongo Music mumbulire nga ngali lebo ye ngali nyalye ku social media platform tewali okujjako nzenzeka JB Witty Boy wana era obusanga sigamba specifically linya ngamba nakwata lebo ye ate nagisaako erinnyalye abamu bakikola bati kati nga ku TikTok sooteka kube kuwa amanya abiri abamu asootekako wali natekako kati Dong Music Management wanasako JB Witty Boy naye ate era ne ku TikTok yange wemanzize ku gundi yo olaba amanya aga JB Witty Boy gali togalaba kati gali lyo galabo maze kumbikulamu boti omala kumbikulamu no omala kubikula nzono wenkubikudde oba bulijjo bwenkulaba kana bamanya gali ngaga manji nenga omusajja akikola atya kubanga nze ndaba mu promotion kibanga ekyeri meetinga mu kawo mu promoting ononya ku media zizona no ogenda ku TikTok ojja kwesote kam JB Witty Boy onfuna just dilye olifuna ngombi kudde mukaston kona mu bikingo olaba Dong Music. All right. Ina YouTube channel? Nina YouTube channel bajita JB Witty Boy. JB Witty Boy. Ina YouTube, Facebook, TikTok, Instagram byonna birina. Kyekimu byonna amanyage gam JB Witty Boy obonfuna. Gonna okay tukwaniriza kakati banayo musajja ono owulidde Dong Music bamuyise JB Witty Boy musajja akubye omuziki be basajja abaludde muziki gwe Dubai wano kakati mukutwaliza wamu na nkuyite ntya ku bino bisatu nkuyite upcoming nkuyite legendary nkuyite omuyimbi ali ku top oba faded musician nkuyitani ku byonna bizo kubanga byonna mbiri nyizo kubanga byonna mbiri ebisatunga okusinga kiriwo kyosinza concentrating asoka ombule kikyode kizamanyi ndide ndi wakabi wane Dubai zisubira tele rappers singa kuba mbali okakasa mama ne wababa wakatonda sawazi ne uva kutuwanira wano Urban Accent Music Urban Accent Music Bondman akubarago lyo mukambwa ayocha ne Samzi musajja wa marobozi nyoni nayo nabasajja bange waliwo Gem Nation akubarago oli batumire bona bamenya waliwo waliwo n'omwala bamuyita Momo Black akazi kaine dobozi kakuba waliwo ne Black Queen naye akuba Black Queen ino muyine encha wano ku platform ajjawa enchaja akabinyo naye kati waliwo Gem Nation waliwo Rap Chief waliwo Swag Nation abanange abasajja bange ate bona bagambe ti wano Provin Media makagaabwe bajje Provin Media wano musobola okujja banange sawa yonna mwanirizibwa n'omusajja wange Success bivuga sejja mwerabira akulaye ku social media ne Ras Brian ngatonna agenda Success bivuga oyo mu followinzeko ku TikTok ayina engeri gyankolera content nga ali very serious nnyo tonyumya bali balala ngoyo Success bivuga wali bana basajja akaba mwogezi promoter blogger kwegamba alina ebintu bingi byakola musajja w'amaanyi era yena amwetaaze mukoneko musajja akubeno bananga abeera serious nnyo Success bivuga njagala ombuulire lwaki obeera nnyo serious nga odeliveringa message kiki omuliro giwuliranga amaanyi naye nga serabidde waliwo omusajja producer w'amaanyi nnyo wakabi wano wa producer bakabi nnyo Avas Production musajja ya atukole demba musajja wakabi no pick naye ali musajja wange naye ayire byabukyakalanya byabusibanyi lwaki ya industry bukyakala namu naye mubabumu mugambe nawe njagala ojje wano sebo ku social wano ku media platform tuogeremu obulira abantu byosobola okukola sebo asobola ndala kuba ina studio bichi byonna bikola ate DJ MDK Records waliwo n'omusajja producer omulala bamuyita Mane bonna bali wano ninawo omuntu gwe nakyazaako wane mabegako ne mubuuza omuziki ogukolerawa nangamba nti y'omuziki enkola gyagukolamu agukola balina app gye baafuna mbwa ayina gwasindikira eyo e Uganda n'akola engoma
bw'amala okukola engoma n'amuweereza kisoboka n'atuuzaamu ebigambo ng'akozesa app wali okikozeeko kisoboka nali nkikozeeko bagiyita BandLab. Exactly kuba yagiŋŋamba BandLab oba toyina studio wagenda osobola recordingira mu BandLab n'osindikira eri producer waka just project n'agijjayo n'agitereeza n'agikola byonna n'agimasteringa n'agikuwanga eri ddede ng'amasavu ebeera amasavu ekola ki ekimu ng'eno naye ate just kiba kibulamu kati wali eri oba ogenda kwerecordinga ewatali agenda kugamba nsuubi ate by the way kituufu omuntu waba akurecordinga waliwo byotalaba ye nakugamba lino eddoboozi fuekyamu kwatamu wano tereza mukano tukakyusi naye wali jjukira oba wekka werekodinga wekka gwe nga werekodinga buli kimu ku gwe kiba kituufu ate olusi ne microphone z'okozesa tolina microphone nsajja ziziwulira oli mu bed space omwana okitegeera wetaaga studio era kutwaliza awamu muganda wange kakati kayimba kikolina akapya soko tuwe kapera akayimba akapya kenina bakayita party to the party bakuwe bawe nalaba mserebende jangu kutwale mu mekete babya yende so ndagwe gonyomera kakasa kibaliko bachezeke bali yomana wakakanina kutunula kone manyamongo artist kabode fine onkubye la fist chemistry gwe tulina waba scientist bwe kiba fine zija kufake list kafiga kakabya tekonyeganye ga mudansi inzo onkubya dabo 6 kudaisi teri chabu wana nanga bya beyila yisa kanyama na omchereze kanyama tolya raisi yama omuziki nguulira kiche kiba motivating okusigala nga mukyakola music mu Dubai enenzibu ennyo kubanga tulaba abaana bakola music ne batuuka ekisana ne bawuliranga ekintu kibazitooweredde ne bagaawa nnyo waawo kubanga ekisooka omanyi lwaki nkugamba bwe ntyo mu Dubai ekisooka promotion nzibu nnyo okuperforminga ne bwoba oyagala performingira bwerere osobola okulemererwa okuperforminga ku show yonna gye baba bataddewo ki ekiba motivating okusigala nga mukyakuba just kati okusigala nga tukyakuba embali just musaayi gutuli musaayi ffe tetwabuukira mubuukire omuntu yenna ate ekintu aba yabuukira kibuukire nga tamanyi bye yabuukira naye kati ffe nga ffe ndonge tutambulira mu musaayi nga mazzi kati so simanyi nakumanya saakuze n'endongo totwawula mu bayimbi bensinza okulaba mu Dubai Yebbi Witboy ndooza ye muyimbi akyasinza okubanga ye marketinga mu style eri professional oyina engeri ebikumbo obikuba wokebera social media platforms zo zonna ebikumbo obikuba kwegamba obeera nga olabikira ddala nga oli top okitegeera ekintu ekyo sente ezo zokola zofuna gyokola mu mirimu zoteeka mu ngoye na bikine brands zoyambala oba waliwo sponsor nze sente zenkola ntolako kentoddeko okunyuma nako kimu ku bayimbe oba ozijja mu music sente sinatuuka kujja mu music ono sinajjamu yadde n'ekikumi naye sente zenkole no ku mirimu tolakoze ntoddeko n'ennyuma nino nnyuma bannange ate bakasitoma banabiraba ndaba gundi engeri gy'orecordinga videos olaba nga zitukula tomala gateekateekayo kasasiro kwega platform ogiraba ng'etukula webali keepinga mutindo ogwo ssebo enze ngulaba mbangulaba waneeno naye nga esa bannange abali eyo muli eyo mulingiza muziki gwaffe bannange mutuyite temugulingiza kubuuza oyani katukubuuze ku Yidi olina wa performinga ku Yidi na performinga ye ku Yidi nasijjukira ku performinga naye kyenzijjukira naliko just ku pate ya Ras Brian yategekayo pate yali Idi is it Idi yali Idi na performinga nali wa Ras Brian ku pate ye ya end of winter fest jenali kale muganda wange yo Nicky Boy nina question eno gyenjagadde okubuuza buli gye nnumya omutwe kiki ekibalemesa okuperforminga mu Dubai ekintu ekitulemeseza ddala okuperforminga bapromota kuba kati abayimbi tosobola kwepromotinga tosobola kola byonna tosobola kubeera manager tosobola kubeera promoter
naye ba promoter mulimu aba promoter beze bala batulabira ddala nga baduyi kiki lwaki babagana temulina ngeri gye muongeza ku sales zaabwe nga performance tuyina ngeri gye tuongeza naye kati bo babeere eyo ng'alaba ogenda kikuba olinga agenda otwala ekifo kye biki nenga uli omu abala ekifo kye how can a promoter kati nze ninawe beefing ate artist kati nze ninawe nali performance ko ne bajjako microphone yange ne bagizikiza ya bakimanya abababi ne bagizikiza microphone just nga tebagala ogende nyati abana bali bagajjeyo nga vibe ateri wagu ne babijjako ne bajjako microphone yange ngati kyali kibi kati so ba promoter just bayina engeri gye batunomeramu nga balabanga gwali awo njagala go promoter ali eyo ojjeko mu studio za Robin Media onyonyole kiki ekireetera obukuubagano wakati wa artist nga Jebini Kibwai naawe nga gwe promoter kiki ekisinga okuleeta obukuubagano artist naawe promoter kiki ekireeta beef eyo singa artist aperforminga oyina engeri gy'ofiirwamu kubanga oyo ayinza okuba ayina engeri gy'afiirwamu nga tetumanyi bwoba jangu ku Robin Media onyonyola abantu kikitya gwolowooza otya lwaki olowooza nti nze kyemanyi just olaba Dubai eno nfundamu kati ate buli omu ayagala okuba ng'akola ki ng'avimba naye ate nawe osobola ovimba promoter n'omuyimbi n'avimba mwena ne muvimba naye kati gwe simanyi lwaki gwe atayimba ate onoomera ayimba ate bano ba club owners abo bananyini bala nabo tubatwalira ddala mu kiti ky'aba promoter naye abo bennyini nabo balina embeera basajja bazibu nnyo kati wano mu Dubai bwoba toperformingiddemu bala ogenda performingira waku birthday parties na tugenda okukola kiri kimu just tugenda kubakakasa mbali bajja kutuyita bajja kutuyita embali bajja kubanga bwoba ogamba nti tebakuyita ngate bapangisa omuyimbi okuva e Uganda ne bamuteeka mu musiki ate najja n'akumuziki wano bapangisa omuyimbi okuva e Uganda ne bamuteekamu obuwanana ngaffe weetuli banaye wagwa abayimbi abakabije bali so mwana mutukonangako ne mutuyita naye tugenda kubakuba embali mujja kutuyita Jebini Kibwai abagambye banaye temubandooma mubaleke bayiye muleke bapenetratinga kubanga music bwabulako promotion ne bwoba oyimba sometimes okujjako nga Katonda akublessinze bublessinze n'okuba hit esobola okubalemesa okubaziba amaaso naye tugenda kuziba kuba ziri zikasala amawanga kemukole mutya tugenda kumukuba kakati Jebini Kibwai mu Dubai okolaki mu Dubai nali nkolanga baga chef mu Dubai naye kakati bomu zino wezakola biki ya bakastoma baffe bali bazungu ne bagumaza mbiro ne bagalawo akatale naye ate nga nali nakola driving license so nina we nali nagiraawo bali mukuntera mu kaviza nja katika kunyola kakata koyo kitegeeza biri wabigoye abiri nabivaako dda kuba nabiriko era nga nina driving license naye akyajjawo okubujaya kitegeeza eno chance yajiddawo okuyingira eri babikoze nemala nensali si delivery kuba kakati nyizo genda muzino lakizale kazi zino lakizale kazi zino engeri gye ziyinza okuyamba mu music wo zijja kunyamba nnyo zigenda kunyamba nnyo kuba nyanyo okuba smart nyanyo bintu byawunya butungulu wagwada omusajja mumuwulidde ayagala nnyo okubeera smart ageze mu driving n'akamotoka ojja kukagula obeere nga bw'oteekawo kali wansi okwata kanaakako bwekiri bwekityo njala ntambuza ekintu kyange mpolampola alright kakati mbadde nno ate question yebyadde ddako naye ndowooza olina engeri gy'ogisseemu mbadde ndakubuuza embeera eno eri mu Dubai essaawa zino eyina engeri gyekwaffectinzeemu nga gwe omuyimbi oba nga gwe omukozi omukubi w'ekyeyo mu Dubai nze ekyenkozeemu obubi just nga nze omukozi enkubyemu bubi nnyo kuba kati maze omwezi gumu nga sikola lwa nsonga bakasitoma bagumaza mbiro segera ye nkoseza nnyo kuba kati mwezi gumu wiiki emu nga tokola e Dubai naye kakati gwe nno oliraki naye nze ndi tour guide jjukira bo muwezi kuba balambuzi bonna miki bonna bisinde bonna badduka gwe nomanya nti ffe tukyali asobola nange notubaako nekentu oba abantu abawangalira muno tebatera nnyo koodalinga bintu biri eyo wammwe ewaffe era babagundi abo betuguza beba abazungu abajja obuzi w'ebintu badde tuguza kati so
ngeri gye badduka kakati tewakyali nze nange munaipaka bagiga tuli watutude mwezi mulamba naye katusuubire oba oli awo nti bajja embeera ejja kutereera naye munange ne weeba mu driving eyo gy'oli munange era naye biba tebitambula bulungi ate obaze nkyewunyiza n'okukyewunya nti essaawa zino mu mbeera eno baali ku routines baatuwadde ssebo bawadde kuba kati babadde kyaka kampuni yake badde yakatandika terina nnyo bantu kuba nasanga buli kimu kipya nawe wennyini weeteeka wapya ezimbawo buzimbye kati nga kyakabeetaaga abaana kuba twakawera just 5 ya kituufu kiteekeddwa okuba nga etandika butandisi naye nga just bigenda kutereera bigenda kutereera bino ebintu just byali awo kakasa mbukakasa bamala okwekakasa saa yonna byakuggwa era mugenda kuddayo mukole temutya tuddeyo ku muziki kapyaki olinayo akapya akalala koleese oba luno oluyimba obadde wakaluta nino oluyimba lwenakatoolo lwennyini pate to the party ebyana mubire abaana bakusange ku TikTok bakole challenge abaana musange ku TikTok buli ng'omanyi nga gwoli Dubai oli katawa kakati nga lwaki towagera mu Nabulaya muno yidi ejjejja abantu bawe namba y'essimu gyogenda abaagala opafominge ayinza okuba baaya abalina bo birthday parties baabwe nga baagala bakuyita oje okiringe nabo abantu bawe namba y'essimu bawe namba y'essimu yange eri note eri 0526676952 okay jidemu eri 0526676952 kakati kambuze ogambye oyina Dong Music yeah. Dong Music it's a new rebel waliko mu Urban Accent Music naliko mu Urban Accent Music naye Dong Music yali ekola ne Urban Accent Music yawembanga yawe okay so yali eri into existence naye nga mukolagana ngera bwe nali Uganda nga ndi mu LMS Kampala naliko mu LMS Kampala ye Uganda nga sinaba kujja wano erimu abasajja abakambwe era studio yemu abasajja gye bakoleramu eyo yakabinyo LMS Kampala era muginoonye kabali esite mugende mubaze embali kuwali abasajja abakabi One Production jali Kingdom jali okuba muziki kiye bane okuba kikache ekyo muziki nze nkuba rap mu kidansolo dancehall music rap music byonna ebyenko okay muyimbi kya ku inspiring Uganda soko tubulye muyimbi kya akusingira gogamba nti ono ye kabaka wange mukuba ekigoma just abayimbi Kampala abankubira just njagala bagale naye tebali bansikiriza kuba so abera bondize oligwe muyimbi just banyumira bunyumizi bye bakola bonna abasinga ddala abana abajja bansi banyumiranye ebintu nyumirwa embali yaabwe naye sibegomba nawe obatozala naye neda sikuzala just banyumira ebintu byabyo nera mbeerawo ngambira banyumira ngamba ya omwana yakikubye naye sibegomba tewegomba basajja bakubi ba muziki obalaba bulabi sibegomba kuba bangi nalimba labyeko naye raba ne nabalabako sina gwe nali nkuteyo nenvayo nenkwata kifaananyi nayo oba video bali musanze buzoba kiki kubamba labeera nga abantu ba bulijjo just abakakasiza kupushinga music ogamba basajja bana kupushinga ngo bogerera butyo ati sibogerera naye tebampushinga era nalimba labyeko nga tebampushinga ko ati naye nga just abasajja abo banyumira bonna bye bakola naye sibegomba mbwe simabwe ndaba gundi njayane asiyayana wali okozeeko oluyimba ogaye mwakola mwena ne Urban Accent Music wali okozeeko oluyimba ne Isaac Sams oba ne Isaac Sams ne Bonman Lyrical na ero yimba ne Bonman tetukolanga kuja twali tukoze yo oluyimba lumo bali baluyita mama terwafuluma twalukola basatu nze Sams ne Bonman Lyrical sajja bangabo agada wage wewe bali kutukyalira oyinayo akatalekeka kawandyagadde okwogerako waneeno mu Dubai akatalekeka banaye naye nga tonagenda kutalekeka soko otubuli oli musajja mufumbo Lwaki gwembuze ekigambo ekyo yebwala natandika okukola bwana oli musajja mufumbo ndaika nafumbirwa music ye yampasa kati simanyi oba mba mufumbo okay oyinayo girlfriend bajali okay ali wano oba ali waka bala
simanyi obe wakasigalayo bambala era simanyi naye nga kyonna kyekiri just we bali waliwo gwe ngenda okukyaza wano olunaku lw'enkya yagambye nzija kwogera ku laavu empisiza bubi nnyo empisiza bubi gye zijja kwogera ku laavu kojogereko kojireke laavu ekunyiga era eddagala laavu abaana wana Bannayuganda abaagala abaana abasajja abatali bansi yaabwe nga bagamba nti Abannayuganda temugaba kituufu ddala Abannayuganda muli bakoga temugaba just gwe kyoba omanya ekintu kimu abo baba bakyetunzi kubanga olaba n'ogenda n'obuuza omuboggo kyayagala ku Munnayuganda ajja kugamba ayagala maali ye teri mukazi Munnayuganda agenda kwagala muboggo agenda mwongerako taliiyo teri mukazi Munnayuganda ayagala muboggo n'ayongera ku muboggo taliiyo just amuwe ekintu eki kamaali waliwo ne gundi gye nalabye wano bamuproposinze Omunnagana namulabye naye nga siraba yagambye atya omugole omukazi tebamulaba ddala nze naade manyi maama we sijja kubalima naye mulaso yaye naade manyi maama we nga nninze omugole omukazi ajje maama abaana bantu nade nninze omugole ajje ntolaba balaga ate yoli omukazi yabadde ali myaka kumpi nga 34 ali myaka 5 omukazi si muto gwe omulenzi pazi nga gogamba ali mu 3 naye omukazi yaba kakati obadde otugamba mbu simanyi tebabaagalira ddala omuntu atuuka ku level proposing ogamba ntakwagala ebyo nakawaani binene byonna simala bewasiza wano simala biki byonna kawaani bajasti bali mu kwefumbamu naye nga gwe kyomanya teri mukazi Munnayuganda agenda kwagala muboggo agenda kwongera ku muboggo mubawe ekintu eki ka animal teri kirala kuba teri mukazi Munnayuganda akwata sene bwateke muboggo era muboggo yagenda okola ki omutekamu taina gwe buuza ku muboggo n'omubuuze omukazi Omunnayuganda agenda kugamba kabina ka animal byokka taina kyagenda kugamba obusungu nga bungi tewabanga waliwo omuboggo eyakudivula just ate n'ababoggo abakazi naffe Abannayuganda yosa baagala ngamba nga waliwo yakusalayo omuboggo nga yakukwanira omusajja ataliyo kubanga nze sidiri nga nze saakwagala mukazi ayagadde muboggo n'obo kyaliwo bwe kyaliwo wetukoma sisobola simwagala nga nako wabali abasajja abangamba bagira bugizi kali ate nze saa kubanga emaali yange bagikubye ekikopo bubi nnyo sisobola musagala kubanga emaali yange bagikubye ekikopo bubi siva ku maali Nnayuganda babakazi Abannayuganda bali shata gebyaddala bali shata bebasinga n'okuwooma okakasa bebamala ebyaddala wano simanyi nakumanye bansi yonna bebasinga omumalayo tutestinze kubirya ebyaddala abakazi Abannayuganda wallahi nga sikuli ate okubeera trustworthy bebyokwesigangana si balungi mu byo naye byo wali bali steady ekyo nabo ababoggo babaagalako ekyo just wali emaali zaabwe ziri serious ziri steady naye ate muboggo tayagalira ddala muntu oyo atabeera stable ku musajja omwe basajja bazibuzibu we bakukwata kabaka ajja kujjuntuka era wawalogo nalindabyeko akazimba kwankedabidde omuwala omuboggo yamukwata ne kyali bayina yamukwata na ku ssimu bino yemukitinga ku ssimu omuboggo naleeta bane 7 bane 7 era bakola kitu nyumye embozi ne bayoka ne bamuwa 7 era twagenda osanga nga yawedde dda abantu 7 jasi nga bamukakasa nti abadde ayagalako era by life abamujja manyo g'empisi omwalo Omunnayuganda kati so mwenna abagala ababoggo beera serious ng'okimanyi togenda yenda era oba obadde olina omusajja wakamuterumu osigale n'ekiboggo kyo bannaye obubaka mubuwulidde mwegendereze tetubagaana kubeera n'ababoggo bammwe naye bw'obanga osazeewo okubeera na muboggo ekizibu baagala ababoggo aye ne basigala nga bajjalira Abannayuganda nti kati fe olaba abasajja ababoggo abo just wadde akuwa ssente biki naye abasajja Abannayuganda tulinawe twatuuka boyo so okuba n'omuntu wo nga ja omuwuliramu nga n'omukazi asobola okugana naye tosobola kuwa musajja muboggo komandi ngani kusimanya wagwani ate omuboggo abeera strict togenda gyatayagala ogende naye fe osobola okugenda ne tujja ne tuyomba mojo ekibiki naye omuboggo wa kago
Bana ndoze ensonga muziwulidde nalabika experience y'aba bugayina nene kubanga stories zatuwadde. Balaba eyo. Stories nyingi okamala. Kakati muyimbi ki gwoyagala okukolako naye kolabo nga obanga ali wano obanga ali Uganda yadde oba tomwagala nnyo naye ng'oyagala okukolako naye kolabo? Sina muyimbi gwe nsobola gaana kukola naye kolabo naye ayina okuba nga ansingako. Okay. Ya sina gwe nsobola gaana kukola naye buli omu nsobola okukola naye okujjako aba NRM sikola nabo. Ng'oli wa NRM sikola naawe naye njagala abayimbi nga bansingako nga tayina luddo banga wanchuka. Bebe Kulu nga yazzo okukola naawe kolabo ogaana okukola naye kolabo? Sisobola atoyo sisobola yakoddala. Ya sina wendi naye sisobola. Bebe sisobola oba wa NRM wallahi sisobola. Amazima ga Katonda sisobola. Okukola na wa NRM ye nambali. Oba nsingako oba musinga oba nsasula oba NRM sikola naawe. Ndoza mumuwulidde bamwise JB Witty Boy Kabaka. So Bebe Kulu totawana kujja ani muyimbi omulala w'NRM? Bonna bali bonna bemanyi obukukulu bwabwe bagala osente nabo ba blogger bonna abakolera NRM nze nedda abo bonna sisa akolagana nababo era so atasakera kumanya na ngamba wagwa ne mugamba Bobby bamutegeera Bobby bamutegeera nganze sajja yatutegeera nako ensi yaffe nga bwetambula bwogiraba kubanga gwa ngambye nti oli musajja wa NUP. So nga tunagenda ku nsi bwetambula contribution kije wakola nga gwe JB Nicky Boy contribution kije wakola mu kalulu chena singira ddala okukola nawa abaana abali e Uganda ogenda okugira akalulu transport. Okay. Obwe sente ez'okulya basigaleyo bakuuma akalulu yakyo nakikola. Okay. Ekyo nakikolera ddala kuba nali njagala babe kubanze naye sabeerayo kulonda ali naye sobola kuwaga kuba simanyi kuwaganya ku media ng'abasigadde. So nawa abaana transport n'obusente bw'okulya babeereyo bakuuma akalulu. Ya nawa abana babeerako nga 15. Okay, kyakabi nnyo bannange. Nze nange nina abasajja ntube nasindikira akawogo ka transportation waliwo n'akalulu akagwa kali akaluli akalulu ako nakateeka mu kumpi milioni. Lwakuba munange lwakuba twakola bubi nnyo naye singa twafuna omukisa guno eno kati ng'abo banankyukakyuka singa twafunayo sente ze twasodanga zo za kupangisa ba masinale bagendo babikole Uganda babikole nesinga abagamba bana bali waweru tuli wiringa okusonda akasentu babafuna ba masinale bagende bakitukolere wakeyo baba nje kifuba ati kakati kizibu ekintu kyo ndabanga ekigazo okuinvestinga mu kyogama ati ati olaba kati abana bali eno omwana ali wiringa kati nobofuna abana justing aso okuwaya akakadde kuba neno omwana okuwaya akakadde Layisi nga bakimanyi omwana asobola okuwaya akakadde naye assurance kijoba omuwadde nti akakadde akajja kuleeta amagoba akakadde amagoba gabagagenda gwe kyomanya n'obufuna bufunyi n'obufuna abamasinali babeerayo eyo mu nsi endala nga bo kasente kasoba wa kasente naye okimanyi nti teri revolution yonna yali ewanguddwa nga bannansi si bebe nga anti olaba kuba ogenda pangisa bameka anti katolaba n'obufuna abamasinali eza 30 just banene abantu abali ewakeyo just kantu kamuke balinzemu just singa wabeerawo abapushing eringa motoka yazikira ya eringa motoka yazikira nga yesaga ka basindike mabega jumping etandika akaliro kati just babuzemu ekyo kikuma mulire ekyo just awo singa just akakantu simaina kumanyira singa abali munupa akakantu mukala mwana nimsoka mufuna ba masinali bali abakamba abasajja nimbateka wasi raisi nyo wali ku Uganda wali raisi nyo kastamtandiko pika gena maso kati singa abasajja obakirane bafuna ba masinali ne bafuna 3-5 kimala wali e Uganda ba masinali bali abakayimuzi yazokola na obukadde 5 NUP tebulina bwe cyo wamanye NUP ina sente ate abana bazirina abana abali eno kubanga bugobukadde 5 ndabo ngubu sente obuli omuka kadde kakadde masinali ona contributing akakadde atoli gubawa
Bwe kyomanyira abaana bangi tosaa kubanga tuli abaana 50 asosonda sente zofeka abaana bangi nabo benyini abamu abefula abali mu NRA naye kati gundi eyo initiative eyo noga nti ogitandika ate ekibiina batogenda kikuba kisesebula wulira kati ekibiina era obanga atakiriimu ekibiina kibanga ebitakiriimu bamaase nalebo bajja tebagenda gamba mbu wagwa gundi atusindize naye bajja ne batekawo embeera n'abantu tugobana ayo tuveyo yadalanga Uganda ekyuse na leero kale muganda wange JB Nitibwai webale kujja Crovin Media obadde otuwulira akatalekeka obubaka bonna bwoyinza okusindikira abantu bonna naabo bwabatanajja Crovin Media bagambe bajje banange mu subscribing Crovin Media ku YouTube channel ku Facebook ne ku TikTok wako ntumuteekayo tumusala ntumuteekayo nawe wenaali eyo nga wandyagadde okusala mu buwaka bwaffe buno tetukugaana tuongere okutupromotinga sala mu waka waffe ono omuteeke ku social media sobola okubeera nga tumanyika ensi yonna tweyanzege abantu bawaka talekeka by the way mwena abayimbi bannanga abali eyo Evas Production yakwe MDK Records mwena musobola kujja ne mukola interview wa Rovin Events musajja wa Kabinya atali musajja mwangu nnyo so ku simu yo basajja mba recording ile studio yaffe wano abasajja ebintu webiri abasajja musobola okujja ne mukola ebintu byangu nnyo waneno ku Rovin Media musajja wa Kabinyo kuba kakati wetuva abayimbi twetaaga nnyo interview twetaaga nnyo ebintu bingi nnyo so mwena mujje mukole interview era abasajja bagambe ebintu masanale masavu mirere wano bana doze kitu bukirawo obusajja obulaba nenga mugende mu subscribing media yange bana JB Nitibwai kabaka abajidonge mbali yange mujikole sound ejali buli kimu mugende ku TikTok YouTube wonna mutambuze mbali bana banabulaya abasajja bano Chakabinyo kabaka basiibule this is boy JB Nitibwai kabaka abajidonge okuva mu Dong Music namba atadde byonna byakabi masavu. Sign out. Yaman.